kiyinza tubeerera ekizibu mu ggwanga lya Uganda okuwanyisa embeera eriwo wadde nga balangirira kafyu nti abantu bakoma ku ssaawa 10 okubanga bayingire bakakutambula mu kkubo neewekanga nga ebitundu ebisinga obungi enteekateeka nga zino bakyazijeemedde obuulyawo ekiviiriddeko n'obumenyi bw'amateeka okweyongera mu bitundu ebyeruweero ye wabadde obuzibu bamenye sitoowa omuli badde maali y'abasuubuzi okukkakana nga babbye ebintu ebiri mu bukadde bw'eza Uganda 405 ate nga wano badde basibawo nga tebakyakola era bonna basigadde mu mbeera ya kwemagaza ababibbye bamenye ekiro. Poliisi mu disitulikiti y'e Luweero etandise okunoonyereza ku bunyazi obwakoleddwa ku basuubuzi b'obulenzi. Sitoowa mwe batereka emigugu Kinyana Mpindi ne poliisi y'ekitundu kino bwe yamenyeddwa mu kiro ne banyaga emigugu abasuubuzi gye balumiriza nti gibalibwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda obusoba mu 405. Waliwo n'akasawo kati tutuulidde masimu oli akuba essimu gundi feze wentuukidde nga bali waneeno sitoowa batuganye otutuukawo naye nga tugirengera walabulanga olugera lukule nga werubadde bo abasuubuzi bano mu kiseera kino ge bakaaba ge bakomba kubanga bamaze ebbanga nga tebakola ate kati essuubi libaweereddemu ddala kubanga babadde bamanyi akadde konna bakuddamu bakole naye bibasobedde. Engeri gye ngenda butambuzaamu yo yambuze kubanga sirina kye ndisa baana bange omugugu gwange gugo gwaweddewo engwe bazibbye nze taata nze maama waka mweyo embeera batusibira waka katata sitoowa obutu bwetwanditandikiddeko bubo babujje myezi 2 tutudde waka tetulina kye tulya. Abasuubuzi bano betusanze ku sitoowa yaabwe bannyonnyodde ekyabatuuseeko. Kiki nti munnaye batubbye nze kati pressure zinkube n'okunkuba kuba bukyabatusiba kati ffe twakamala tugenda mu myezi 2 tuli mulooni abantu bali mulooni abantu beewola kati poliisi netugaana oyitawo netaayiza netutaayiza kati ne basaba emitwalo 6 egy'embwa bagenze ku poliisi ne batuwa enamba y'essimu naye embweze nebeerako wano emanju eyo negaanira ewa neiba wa kino ekizimbe kyennyininyini. Bano bagamba nti mu kiseera kino tebamanyi bwe bagenda kubeerawo kubanga emigugu egya bibiddwa gye gibadde gibayimirizaawo mu kiseera kino ekya kalantini. Twasangibwa okusibibwa nga tuli ku bitanda nga tuli mu mayumba nga tuli balwadde abazibu abayi naye ate kati kikwewuunyisa okuba nti tubadde mu mayumba twagenze okuwulira ebintu byaffe babibbye emmali yaffe yonna yagenze tuli omwo tukabira omwo tetulina kyakulya tuli balwadde ate n'emmali yaffe bagibbye bannange pulezidenti tuyambe. Sitoowa bagimenye omugugu ne bagutwala abadde ye maama ye taata bawange yakafa myezi 2 era mu akisidenti y'akatale ekyokulya tewali abaana bantunuulidde enju entunuulidde. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino boogedde ku mbeera eno ne basaba poliisi eveeyo ekole okunoonyereza abasuubuzi bayambibwe. Mbagambye ekintu eki demand for justice nti wemubanga mulina ebintu byammwe bye mubadde mukozesa ate nga gavumenti yabagamba mubeere waka ne bajja ne babibba nga babibbidde wano mu sitoowa yammwe eri okumpi ne poliisi kiba kitegeeza nti poliisi erina obuvunaanyizibwa okunoonya ababbi abo yonna gye bali. Ssentebe w'abasuubuzi bano Asumani Kawuki agambye nti banne bakulembera basigadde bubi nnyo olw'ebintu byabwe ebyanyagiddwa. Era tulina bammemba baffe abasukka mu 720 emigugu gyonna gyabbiddwa egibalirirwamu kubanga olina gamba looni empapula zino zempandiise sente ezibalirwamu miliyoni 407. Omuduumizi wa poliisi e Luweero Abraham Tukundane agambye batandise okunoonyereza ku bubbi buno. Kyetutana asataininga zeenu namba y'emigugu gye babbye ne ssente ezibalirwamu mu migugu eyo naye okunoonyereza kutandise kulaba nti tukwata ababbi abo bamenye sitoowa y'abaana abasuubuzi ne babba emigugu gyabwe. Byakawoya Samuel ku Russell TV Omunnyo.